Musimeta Emmanuel aka Pretty Nicole oluvannyuma lw'okwolesa ebijanjaalo ku kitimba kati nno yafulumizza oluyimba olupya nga bali wamu ne Mikie Wine bye njagala nkulage wano ku Uganda Live n'emabega ebiri emabega waabyo. Mwannamuwala Musimeta Emmanuel aka Pretty Nicole yeeyongedde okulumya abateesi anti bwalabikiddeko mu vidiyo ya Mikie Wine eyafulumya olunaku olwaleero. Pretty Nicole yabalaze nti alabikira ddala bulungi nnyo era n'amabiina n'ekifiga kye kikyatundira ddala era nga baserebu bangi bakyayaanira. Ono yayongedde okutukakasa nga tulaga ebiwandiiko bye byonna nti yazaalibwa mu 2008. Oluvannyuma lwa Pretty Nicole okulabikirako mu vidiyo ya Mikie Wine eyafulumya olunaku olwaleero kyayongeredde ddala okumufuula amaanyi anti yafuukidde ddala brand ambassador oba buno bupapapaadi anti era nga yakakasiza ne kampani eyo nti yasingira ddala okubeera n'ennene era nga ajasobera ddala okubeera brand ambassador wa kampani eyo. Musimeta Emmanuel aka Pretty Nicole oluvannyuma nga amaze okukwata oluyimba ne Mikie Wine, abantu ku mitimbagano ab'enjawulo bavuddeyo ne beecwacwana ne baliira ddala obuwuka nga bagamba nedda mwana muwala ono tagwanidde olw'okuba tulaganga buguda buli time nedda tagwanidde ne bakubirawo emmeeza so nga ate aba kampani eno eya paadi bagambye nedda ono yayina ennene yasaanidde okubeera nga abeera brand ambassador. Kino nno kifuulira ddala Pretty Nicole okubeera nga era mukyala wanjawulo mukko ku balala bonna abatuleekaanira ku social media. Teweerabira oli ku Uganda Live kwayagala okulanga naffe beera ng'okuba ku namba y'essimu eyo ate nga teweerabira tulina sound system n'amataala gwe wenna abeera abyetaaze naawe beera ng'okuba ku namba y'essimu eyo yennyini.